Yes, Fadi TV jinkwaniza kati kano. Ngena kusaba subscribe nga tompere video no kalaiki. Ensonga za Becky zikyatambula ku social media jukira. Social media yo yajjanga kugamba nga buli omu kyasanzi kasawa wa trending buli omu awendo woza ye. Buli omu awendo woza ye. Omanyi ba social media ndoza abasinga bonna. Munnaye kugomba ku mbozi yo nebe trending ku social media. Buli omu awendo woza ye. Buli omu awendo woza kugamba social media eringa koti. Iringa koti buli omwago musalira ngamba onagusalira munato lina mozi nagamba tegumusinze lina gamba gumusinze kwegamba social media yo bwetyo bwekolamu ebintu byayo nenga ensonga za musajja mukulu amanyikidwa nga Allan ono yalabiriranga Becky paka okutuusa Becky yafudde essaawa eno ba social media ndoza abasinga bonna bagamba Allan akolebweko DNA test. Allan akolebweko DNA test. Bwogenda ku Facebook mukuto gwa Facebook amawulire gano gatambula nnyo aga Becky. Mwana mwala Becky bambi atraininga nnyo ku Facebook. Bambi abantu abasinga kyabakutteko nnyo. Omwana yalumya abantu. Newankubadde kali bambi. Sikirungi okubanga abamu batandika kugamba nti Allan taata we. Nti Allan yakozesa akakisa ako okufuna sente okulabika nga alabirira omwana ono. Becky asobola okulabika nga ataasa obulamu bwe. Nenga tebambi si kibi kyakola Allan naye sawa zo abantu abasinga bonna ba social media ndoza abasinga bonna bagamba Allan yakolebweko DNA. Allan ayinza okuba itaata w'omwana gemazima nenga si kibi Allan wabiranga itaata we nekatiba kyetaaga batigire taata wani wagundi omutuufu newankubadde abasinga bagamba nti ba social media ndozi tibina ebakwatirako ebyokumanya ntaata omutuufu owani owa Becky. Nenga omuntu si kibi okuwa endowooza ye kubanga social media twena ng'egyo nza gikomyamu yukasaba ba trending buli omu awa endowooza ye kuba essaawa zino ku Facebook wali eri abasalira musajja mukulu Allan omusango bagamba nedda Allan lwaki weekweka nga teggwe taata wa Becky lwaki toyogera mazima abasinga bagamba nedda mumuleke kugamba nga wamanyi kugamba social media eringa koti nga wemba gambye nga ntandika video eringa koti nenga essaawa zino abantu abasinga olukongolo basinze kugamba basinze kulusimba kukola DNA test ku Allan itaata wa Becky abasinga bagamba nti Allan afaanana ne Becky bafaanagana ayinza okuba itaata we ng'ate baganye okulabika nga boogera amazima kubanga banagana abasinga bagamba nti Allan yali asaba ssente okulabika nga ataasa obulamu bwa muwala we Becky mwana we sigamba nti yamuyamba buyambi abasinga bagamba ekiwanga si kituufu bakole DNA test tulabe wate zive nga Allan yetaata w'omwana bannange ebintu bino mwana yafudde n'abasinga bagamba omulambo guzikulweyo naye ng'omuntu okola DNA test ebintu bingi bye bayinza okukozesa bingi nnyo enviiri n'obusenya pozi nga tebalina akasenya ka Becky keyakozesako ng'asenya amanyi nako basooka kozesa okufuna DNA test amalusu ne kati Becky yafudde takyayinza kufuna amalusu era nabagambye babeera nga abazikudde omulambo gwe bayinza kufunako ndowooza nviiri naye waliwo okunoonyeza kwenkoze nga kiraga nti n'amagumba bonizi n'amagumba gayinza okukola naye ng'era amagumba omulambo wegulwayo nnyo mu ttaka gabeera nagwo tegakyalina makulu naye nga n'amagumba gasobola okukola nga DNA samples DNA samples nenga n'amalusu gasobola okukola nga DNA samples ne kati saa zino Becky tebakyayinza mujjamu malusu gakozesa nga DNA samples naye nga amagumba gasobola okukola naye ng'era omulambo teguludde eyo nnyo ate balaga nti omulambo kasita gumalayo wiiki singa emu guba gufudde ogwo poziko muba mujjamu mwetaagako magumba ate n'amagumba nago egulwayo ennyo gaba tegakyakola katubera nga beetaaga okukola DNA test beetaaga kasenya Becky waba alina akasenya nga badde alina akasenya ke nga bakyakayina kebaba bakozesa okukola DNA test okakozesa nga DNA samples bakole DNA test ku Allan kwosa ne Becky oba naati tebakalina akasenya oba ekintu kyonna kino oba ekisanizo kya Becky bakole ki bazikule buzikuzi mulambo subscribing mwena